magulu nyondo tulete nyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe batakabe tulete nyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe batakabe Ssaabasajja gwahulira abasajja nze nga tankulirangako agambye iki gwahulira abasajja nze nga tankulirangako ndi mukazi cuucu mumanyi muddo guno gubeerako mukonzikonzi ogwo muddu muzibu nnyo ku musana ogubaako omusana ogubaako amajini wegati toyinza guyitamu atoli mu ssaati bamuyita cuucu walaga amaanyi ge. Yes, webali kubanga okyagoberera olukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ebigambo by'owulidde eby'omusajja oyo omusiraamu eyatwalaganyiziddwa nga tekalinnya. Njagala kubanga nkuwa akatambi oluvannyuma lw'okubanga ate maze okubanga nkubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna oluvannyuma lw'okuba nti olunaku lwajjo twakuwadde akatambi ak'omu ku bakungu mu gavumenti nga minisita ow'ensonga z'ettaka nga naye yalabikiddeko mu katambi akamu nga vvoola nga kakkanya n'okwagala okuyisa kabaka mu mbeera nga gye walabye yamuyisiza mu katambi ke nakuwadde gwa atambudde naffe ebbanga lyonna nkakasa nga kyenjogerako okitegeera bulungi nnyo. Ebigambo ebyo bya musajja oyo omusiraamu yali alina omuzikiti mwabuulira era nga bye ebimu ku bigambo ebyamuvaamu ng'abuulira. Ngenda bikuddiza ogenda kuddamu okuba nga obiraba then oluvannyuma ngenda kukulaga kye baamukoze. Baamuyimiriza mu muzikiti abasiraamu baali yakitinzeeko at least okusingako ku mbeera eya sayidi endala nga bwe yabadde abasiraamu baali yakitinze era njagala okutegeeza gwampuliriza nti yagobeddwa omuzikiti obutaddamu kubeera nga ate aweereza. Njagala nkuddizeyo akatambi kano nkwongera ebigambo bye yayogedde then oluvannyuma ngenda kukulaga ekyamutuuseeko wakati mu muzikiti gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Magulu nyondo tulete nyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe batakabe tulete nyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe batakabe Ssaabasajja gwahulira abasajja nze nga tankulirangako agambye iki gwahulira abasajja nze nga tankulirangako ndi mukazi cuucu mumanyi muddo guno gubeerako mukonzikonzi ogwo muddu muzibu nnyo ku musana ogubaako omusana ogubaako amajini wegati toyinza guyitamu nsaba abamuvunaana ensonga ey'okuvvoola mu mawanga ng'omuntu nsaba omuntu amuvunaana nga nzivoola abantu mu mawanga. Ekyokubiri nsaba omuntu amuvunaana nga nzivoola obwakabaka bwa Buganda oba oba batano baana naye nsaba okuvunaanwa okuvuulwa bakabaki oba vunaana alina oleeta kyenavvodde nange neewozeeko banzigirina ekituufu nakozeeki navodde. Ekyokusatu okuvvoola omuntu sekinnoomu nsaba nvunaanwe okuvvoola omuntu sekinnoomu nsaba kuvunaanwe siina buzibu ekyo kubanga nolabye just statement omuzikiti gukyagala terako wabweru bisobola okugwa nenvunaanwa nenzira ebbali nekitambula gani okukola kayosiwanaona atugagundi nsaba nvunaanwe omuntu avunaanwe afuna emirembe ekyasitudde ttiimu yakweta nabbaale kwekugonjoola ensonga z'obusiraamu bwe twawulidde nga obusiraamu bwa kalaki ne Uganda yonna butandise okutakuuka ku muntu omu netusituka ng'obukiiko obukulembeze obusiraamu ne tugamba nti no obusiraamu tekujja kutakuulwa wa nsonga gye tusobola okukola ki okwetegereza ne tujja twetegereza ensonga eyo era tukitegedde bulungi mukadde waffe agezezzaako oluzanyira obutambi
Sema yakoze bulungi okukola ddaawa naye yakoze ddaawa ku muntu yakolikize ku ki omukulembeze kikyamu era oyimiriziddwa ne ku ssomero nga bw'onoonyerezebwako saggala ssomero wabula nakolaki oyo yavaako ebigambo ebyasasamaza eggwanga lyonna bwe nayimiza kubanga abakulu bakubuuza wakolawo ki nga ssentebe w'ekitundu ng'ate omuzikiti okuvuma abantu buli mu kitundu kyo mwekubeera ekifaananyi abali wano nga gwe webabibuuza oddamu nti kati nze nenkola ekyange okulaba nti nzikakkanya embeera eyo omwana oyo asooka leka ebbali ku bigambo byeyayogera kubanga waliwo asabye akatambi nkayina wano esimu yange bamuweerezebwa banze nali sibimanyi nange nekiteeka mu nkola neŋŋamba kanyumirize omwana ono bamale omunoonyereza kuba ensonga ebigambo ebyo byeyayogera yabyogera asinziira ku ki kabaka kayobye naye ntakoze eki lwaki obuulira omuntu wamukulu ngoyo mugwanga ate nga ffe tuliko ebbala eriga nti abasiraamu abo abasiraamu bannange basiraamu bannange mujja kulowooza nti oba nze saagala busiraamu naye njagala okubabulira ndi musajja musiraamu nazaalibwa mu busiraamu era nja kuziikibwa mu busiraamu naye bwe ndaba nga waliwo abo aba oba mwana wange oyo sula mwana wange bwawaba nina omukwatako nga mukadde we mwesula mumulabye bukulu naye oyo sula akulidde mu mikono gyange mu ngalo zange mutuule naye mumubuuze bwe mpulira ekintu ngaekyo nga kiva mu sula mpulira nga nenyabiranga nze mukadde we saakoze kibi kuwandiika bbaluwa eyo nga nyimiriza omwana oyo kutagenda wala mwanjira ebulabi nga sula bakwata mukwate nga batwala naye ngezaako okutegeeza omwana oyo nti ekikukyokola si kirungi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.